Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga alaze obukulu obw'abazadde okugunjula abaana obulungi n'okutambulira mu nnono za Buganda abaana okwanguyirwa ensi enejjudde ebisoomooza. Omumbuga bino abyogedde asinziira Masulita mu ddwaayo mugenzi Haji Hussein Sebuliba azaala muweereza munnaffe Medi Nsereko Sebuliba era ng'ono yayambaziddwa n'ekifundiko eky'obusika n'agamba nti kikulu nnyo okukuza abaana mu ngeri ennungamu. Bulijjo nno tusomesenga abaana obuntu bulamu, tubasomese obunyiikivu, tubasomese obuteeganya, tubasomese obugumiikiriza era tubasomese okukolagana obulungi n'abantu abalala. Obusika bujjirako obuvunaanyizibwa. Ate obuvunaanyizibwa kitegeeza kukola ekituufu ekikuuma erinnya eryoyo gw'osikidde. Obuvunaanyizibwa bukwetaaza okukumaakuma baganda bo ne bannyoko wamu n'ab'eŋŋanda. N'olwekyo tokulembeza kitiibwa, tokulembeza buyinza. Bw'onoowuliriza b'osikidde baganda bo ne bannyoko ekitiibwa bajja kukikuwa. Ebyo byenkoonyeeko bye bimu ku ebyo bye tusuubira mu musika ow'omugenzi Hussein Sebuliba. Nkwagaliza obukulembeze obulungi n'okukulembera banno mu ddembe ne mu kwagalana. Omumbuga era yeebazizza Medi Nsereko Sebuliba olw'okuweereza obulungi kabaka we. Omuntu eyalaba Medi emyaka 25 egiyise osanga yandiwakanye nti ye muntu yanditudde mu CBS emyaka gino gyonna ng'aweererezaamu ate mu ngeri ey'omutindo. Tukirabye ebbanga eryo lyonna. Eyalaba Medi emyaka 25 yandiwakanye. Twamulabanga ng'azannya katemba. Oluusi abantu balowooza nti bw'ozannya ebyamajangwa naawe oli majangwa. Naye okuzannya katemba kirimu obukugu bwa njawulo nnyo. Era atalina kitone kya njawulo tabisobola. Okwefuula ky'otali abantu ne balowooza nti ky'oli. Kya bukugu bwa njawulo nnyo okusinga abantu bwe balowooza. Era kyenva mulabanga Makerere babisomesa emyaka mingi. Medi bwe yavanga mu ebyo ebyamajangwa katemba ku stage. N'atwala Afrigo Band ye Bulaaya. Kumpi okumala emyaka gyonna CBS gye yakabeerawo, musajja wa kabaka ono y'omu ku bakozi abadde bajja okukola ennaku 7 mu wiiki. N'ekigambo musajja wa kabaka ye yakiganjisa, se yakiyiiya kyaliwo, naye okukiganjisa mu bantu. N'abantu abalala bangi aboogerera ku mpewo ku TV bakigezezzaako, naye olaba Medi Nsereko Sebuliba musajja wa kabaka ye kimugendeko kubanga ye yakiganjisa. Naye ate nga tajja buzzi kukola ku radio, naye empeereza ye n'ebeera ya mutindo ekyenkanidde awo. Ate embeera ze zino si ye muntu akukooya okubeera naye, ayagalika. Awo nno weebale kukozesa bulungi ebitone Katonda bye yakuwa. Twagala abakozi abakkalira ku mirimu mu bifo ebibaweereddwa ne bakola nga tebasagaasagana. Twagala abakozi abakola mu ngeri eweesa kabaka ekitiibwa. Omulangira Kalifani Kakungulu yeebazizza Medi Nsereko Sebuliba olw'enkolagana ennungi n'abantu ku mitendera egy'enjawulo wakati mu kukubiriza abazadde okufaayo ennyo ku nsonga y'okuweerera abaana. Medi weebale okukwana emikwano emirungi. Nkakasa nti abantu bano bonna abazze okusinga bazze ku lw'omukwano n'engeri gy'obadde obayisaamu. Bwana Medi nja kukuutira okubeera omusajja omutya Katonda. Gwe tujjanga okutunuulira. N'olwekyo nja kusaba ebbanga lyonna ly'onoobeera ng'okyaweereza. Beera musajja nga oli mwesimbu, oli w'amazima, muyungagane. Kuba kati entebe gy'olimu tulaba mukaddewo Sebuliba. Nja kusaba famire yo oyongere okugisomesa. Omulembe gwe tulimu mulembe gwa kusoma. Era omuntu anaaba tasomye mbakakasa tewali nnyo ky'oyinza kukola. Omukubiriza olukiiko lw'abataka abakulu b'obusolya Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba omukulu w'ekika ky'Ekkobe alambuludde ku bukulu bw'ennono ey'okwabya olumbe mu Buganda. Obuwangwa y'ensonga Katonda gye yawanga mu bantu be yatonda mu nsi. N'ebimu ku birungi ebiri mu kwabya olumbe mu buwangwa bwaffe obwo ng'Abaganda mulimu okuzza omukwano. Era nga bw'olaba nti wayitawo ennaku 4 n'edduwa eyimirirawo. Naffe ng'Abaganda tetwali mabega mu buwangwa bwaffe. Twatuna tugamba nti waliwo abeetaaga okubeerawo ku lwa munnaffe oli eyagenda basobole okumusiibula mu kitiibwa. Tetubeera nga nsolo. Ensolo omuntu bw'afa nga zitambula zigenda. N'olwekyo tulina okulwana ennyo okulaba nti obuwangwa obwo busigalawo. Omukungu John Fred Kimba Freeman atenderezza omukwano gwa Medi Nsereko Sebuliba eri obwakabaka bwe n'omutima ogutakiika nsingo. Medi ono takoma kubeera mukozi wa CBS kyokka
wabula ffe ng'abasuubuzi yatujjamu era n'atujjamu era ne tumusanga ng'ebirowoozo bye bikwatagana n'ebyaffe. Medi, nkwebaza olw'omutima omulungi gw'oyina. Ndabye wano bannabyabufuzi bonna abazze wano kabonero kankukunala akalaga omuntu ayagaliza. Medi asitudde abantu mu ggwanga lino bajja nga tebalina kye bali n'abasitula ku pulogulaamu yakkiriza obagaana bangi mubalabe wano bannabyabufuzi. Abalala bwe basitula abalala babawalana. Seka yabyogedde naye Medi akuumye omukwano gwe ne banne. Sebo weebale nnyo, weebalire ddala. Ssentebe wa kabondo k'ababaka bava mu Buganda Muhammad Mwanga Kivumbi akinoganyiza nti ng'ababaka bava mu Buganda baakusimbira ekkuuli amateeka gano aganyigiriza bannansi. Nogo n'amateeka agajja kafuwe ko kasi yange tejja gakkizira tebibeeraliikirira. Simanya etteeka ery'ettaka. Teri memba wa caucus ajja kuyimirira ku paalamenti awagira etteeka eryo nga baamulonda n'asigalayo. Solo kati tebeeraliikira ku nsonga eyo. Ababaka bano mze emyezi gino nga soogera bibiri naye nga njogera n'aba NRM Ssekinomu etteeka ery'ettaka terikwetaliikiriza. Abaagala okugyayo mayiro Mayanja abyogerera si mulonde tawangulangako wadde LC nagi n'emu. N'olwekyo tabeeraliikiriza ababaka bajja kuba banywevu. N'etteeka pulezidenti lyagala erya beyiro titugyewo beyiro eryo tetugenda ddikkiriza ffe abakokasi. Omubaka wa munisipaali y'e Mukono Betty Namboozi Bakireke yeeweze nti agenda kukulemberamu enteekateeka ez'okujja obwesige mu minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'ettaka Sam Mayanja olw'enteekateeka zayogera n'ebigambo byavaamu ebingi ku nsonga z'ettaka. Akati gwadde ne ligambwako nnyene Mayanja ekyo nkikulayiridde ate ne banange bagenda kumperekera olunaku lwa bbalaza yenkya ekiwandiiko tugenda kiwaayo ewakiraka wa paalamenti. Bwe tunaamalawo tunoonye emikono egy'okkuggyamu obwesiga minisita Mayanja nti mpozi adduka ekiro agende wa Katikkiro yeekole ki yeetonde emikono tujja giweza. Omuntu oli ku bwa minisita baabukuwa batukiina gwe babukuwadde kuba oli Muganda. Ku lwa leediyo Kyabasa akulira ebiweerezebwa ku mpewo Hajji Abe mu Kibinkaaga naye ayogedde ku Medi Nsereko Sebuliba ng'omuntu atatiririra kabaka we era alina okwagala ku ekyo ky'akola n'obukugu bwe bwonna. Twagala okwebaza Medi. Twajja ku CBS nga tuli bavubuka bato kati ate tuli basajja bakulu ddala ate era naffe nga tutandise okunoonya bwe tufuluma. Naye twagala okwebaza Taata Sebuliba eyateeka mu mutima mu Medi ono okwagala obwakabaka ate anayagala n'eddiini ye. Twagala kwebaza mwenna famire ya Mwami Sebuliba. Twebaza ng'abakoze naye ku mulimu. Musajja mukozi naye nga tweyanziza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala ekisooka okujja abakoze byonna abawagidde ku lwa CBS tuga nti nno Kama Katonda mwenna abaddizeewo. Ye Medi Nsereko Sebuliba yeeyamye okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwakwasiddwa n'okwongera okuweereza obwakabaka. Kyenkoledde Obuganda nkifunye olwaleero nga ndi mulamu kubanga mbadde sisuubira nze Nsereko n'obwakapere bwange n'okyaza Katikkiro ne baminisita bamme ba paalamenti abali wano sinza kwerabira kama wange Sebwana munkoze bulungi kyokubasasula sikimanyi ninja kusigala nga nkyali mugonvu era nga mpeereza obwakabaka bwa Buganda. Omusaala gwe nfuna ogwanyi mukama wange abasuubuzi banjagala si lwa ssente ze nnina naye omukwano gwe nnina nabo. Kama twajja mu Lubiri Emmenga awo twali tuli bavubuka bato ne obwakabaka butukuumye bunkuumye ne bunnuŋŋamye bulungi n'enkola emikwano. Akulira ddawa mu Kampala era nga yakulembeddemu okubuulira ku mukolo guno Sheikh Yasin Kiweewa avumiridde enjawukana ezisusse mu bantu ensangi zino. Ebitongole ebirafubanira eddembe ly'abaana n'abavubuka bitadde akazito ku gavumenti ya Uganda eve mu kusaaga ekwate erevunaane bonna abafunyisa abaana era abafunyisa abaana embuto mu kiseera eky'omuggalo. Ebitongole bino era byagala gavumenti ekola okunoonyereza okumala efuna n'abazadde n'ab'eŋŋanda bonna abanaazuulwa nga beenyigira mu kufumbiza abaana abatanneetuuka baggalirwe wamu n'abo ababawasa. Mu nsisinkano ne bannamawulire e Muyenga bannakyewa okuva mu bitongole okuli National Youth Advocacy Platform ne Community Integrated Development Initiative CD bategeezezza nti bukyanga muggalo guno gutandika ne guviirako abayizi okubeera awaka abaana basukka mu mutwalo mulamba bateeberezebwa okuba nga baafunyisibwa embuto mu muggalo ogw'omwaka 2021 gwokka ekitadde mu matiga ebiseera by'abaana eby'omu maaso. Kinajjukirwa nti wakati wa Januari ne Desemba omwaka ogwedde alipoota yalaga nti abaana abawala 296
emitwalo 29 mu 314 abali wakati w'emyaka 10 n'emyaka 19 be bagenda mu malwaliro ag'enjawulo okunywa eddagala nga disitulikiti okuli Maracha, Yumbe ne Mayuge ze zaasinga okulabwamu abaana abo. Alipooti era ziraze nti mu disitulikiti okuli Soroti abaana basukka mu 1000 bazuuliddwa nga bali embuto. Mu disitulikiti y'e Rukungiri abaana 1346 be bazuuliddwayo, ate mu disitulikiti y'e Kabala abaana 2618 bazuuliddwa nga baakabasanyizibwa. Mu disitulikiti y'e Luweera abaana 1,400 bafunyisibwa embuto, so nga disitulikiti endala okuli Kitigumu, Kasese, Lyantonde n'awalala abaana 2372 be bafunyisibwa embuto. Omukwanaganya w'emirimu mu kitongole ekya CD mu Buganda, Ali Iduma, agambye nti ekiseera kituuse gavumenti eggulewo amasomero kimalewo obweraliikirivu n'obwakireereese obusukkiridde mu baana ensangi zino, ekiwa omwaganya agasajja gasedduvuto okubakkakanako. Tugenze okiraba mu mbeera eno ey'omuggalo, embuto zeeyongedde mu bitundu eby'enjawulo. Neddala wano mu Buganda, disitulikiti ezisinga obungi wano zikoseddwa nnyo olw'embeera eno ey'omuggalo. Bwe tunuulira ekitundu kya Luweero, abaana abasinga obungi mu Luweero bafunye nnyo embuto. Saawa zino bw'otunuulira statistics nga bweyogera, abaana kumpi 1,200 bafuna embuto nga tebanaba kuweza myaka 15. Ekyo kya nnaku nnyo nti abaana bano bagenda kulabika ndi future yaabwe erinnyibwamu eggere n'abasajja abali awo abataagaliza abaana bano. Evelyn Zalwanga akulira ebyobulamu mu Sidi agambye nti abazadde basaanidde obutalekerera gavumenti buvunaanyizibwa bwabwe bw'okulabirira abaana, n'afalaasira abazadde bawagira abaana nga batendeka emirimu egy'omu mutwe. Abaana kasita bonooneka nga bakyali bato, kitegeeza omugigi omupya ogunaddawo gugenda kuba gukosebwa, kuba tukimanyi bulungi emiti emityo gye gigumiza ekibira. Tukwasaganyize wamu abazadde bafune obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa tebabulekera gavumenti yokka, kuba omuzadde yasookerwako. Bafuule abaana baabwe, bakwano baabwe, basobole okubeera nga boogera nabo ku nsonga zonna eziba zibatuuseeko, abaana basobole okubeeyabiza. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutuusibwako langi ya Global Paints, langi esinga okunyiriza ate nga tekaddiwa, erimbika eby'enjawulo. Saako Sahara Muchuzi Mix akanzaali akawembaazo obuwoomi obusukkulumu nga balina Sahara tangawizi tea, amajaani agawa chayiwo eddekende. Nyini ttaka wa ddembe okuligabako liizi nga munnamateeka Magirani Kazibwe bw'annyonnyola. Omuntu yenna alina ettaka lye nga lya mayiro wa ddembe okugabira omuntu omulala yenna liizi ey'emyaka egitakka wansi w'esatu ku ttaka eryo, era n'amusoloozaako n'obusuulu bwe baba bakkaanyizzaako. Naye singa oyo afunye liizi alemererwa okusasula obusuulu ne bw'aba nga ataddeko enkulaakulana ey'amaanyi etya, ono nannyini mayiro wa ddembe okusazaamu liizi, era n'ebyo byonna ebikoleddwako ne bimenyebwa ne bivaako nga tewali kuliyirira kwonna. Abamu ku balondoola eddembe ly'obuntu mu Uganda baagala Pulezidenti Yoweri Museveni Kaguta Tibuhaburwa ne gavumenti ye balowooze ku tteeka erisiba omuntu amayisa nga azizza omusango gwa Naggomola mu kifo ky'okumuwanika ku kalabba. Dr. Livingstone Siwanyana Ssenkulu w'ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu ekya Foundation for Human Rights Initiative wabadde ayogerako eri eggwanga ku lunaku lw'ensi yonna olw'okwefumiitiriza ku kuwakanya akalabba asinzidde Kabalagala mu Kampala, n'agamba nti okusalira omuntu yenna ogw'okufa kiba kikyamu kubanga bataboneredde. Dr. Sewanyana era asabye gavumenti ekole ekisoboka okukyusa embeera z'abantu omuli okulwanyisa obwavu obusukkiridde, okutereeza ebyobufuzi by'agambye nti ye kalunsambulira avaako emisango egya Naggomola egyeyongera mu ggwanga. Ekibonerezo ky'okuwanika abantu kalabba ekisookera ddala si kibonerezo kubanga okufa kwa buli muntu. Ekyokubiri, abalowooza nti abantu bwe basibwa amayisa baba babawadde ekibonerezo ekinafu, ekyo kikyamu kubanga okunoonyereza kulaga nti abo abafunye omukisa nga bamaze okusalibwa omusango gw'okuwanikibwa, ekibonerezo kyabwe ne kikyusibwa ne kifuuka ekyokusibwa amayisa, bafuuka abantu abejjusa era ekyokulabirako. N'olwekyo ekibonerezo ekyokuwanika kalabba kisangiddwa nti tekiziyiza buzi bwa misango obugenda mu maaso. Mu nteekateeka eno kiba kyetaagisa gavumenti okussa ennyo amaanyi mu kulaba nti ebitongole ebikwatisa amateeka bikola emirimu gyakyo okusobola okuziyiza obuzi bw'emisango egifaanana bwe gityo.
Bw'ati asabye gavumenti ez'ensi omuli abakyala abaasibwa ku misango egya Nnaggommola nga balindidde kuwanikibwa kalabba zibaddiremu waakiri bawe beebonereza ebibakyusa mu bulamu. Justin Nacha omutuuze ku kyalo Bukoma Akaswa mu disitulikiti y'e Masaka yasibwa emyaka 25 era n'asalirwa ekibonerezo eky'okuwanikibwa kalabba oluvannyuma n'asonyiyibwa. Bw'ati asabye Pulezidenti Museveni okwekuba mu kifuba aggyewo kalabba kubanga abamu ku bali mu nkomyo balangibwa w'emage. Nasiibwa emyaka 25 nabeera Ruzira ne bansalira mu 95 ogw'okufa. Nawulira bubi nnyo ne banzigya bannange ne banteeka mu kasenge. Nasooka kubeerayo bw'omu olwaddako ne batandika okuleeta abantu mpolampola ne tuweera abantu abatuuka mu 28. Bakisaana ekituuka ne bawanikanga abantu kalabba nze nga gyendi. Kati omwaka gwe baali bagenda okumpanikirako gwe banzigirako. Nze taata wange yafa ng'azize buli kimu kuba bansalidde ogw'okufa. Jjajja wange yankuza n'afa ne mama wange Katonda afuze lwe batta abantu 28 ne dokita bamundeetera mu buliri nga nzirise kuba nakubanga akafaananyi mikwano gyange babawanise mbadde mbamanyi. Kwegambye ebirowoozo byonna ne bikyankalana. Katonda wabati yakutonda na bwongo nga bugumu ate ng'olina Mukama oyinza okugwa eddalu n'otabuka. Pulezidenti Museveni mulaajanira ensereme kumubuzaabuza. Abantu abasinga abaliyo be basibirako ddala emisango babati bagikola. Ekereziya Katolika mu Uganda neeraliikirivu olw'abamu ku bannayuganda basazeewo okusinza ensimbi zaabwe n'obugagga Katonda ne bamwesonyiwa. Bw'abadde akulembeddemu ekitambiro kya mmisa mu ekereziya Lutikko Lubaga, Cathedral Administrator Reverend Father Kiriza Mayanja Sali azeemu okufalaasira bannayuganda obuteerabira Katonda. Twegendereze ebyobugagga obutatujja ku Katonda. Tuli mu mulembe oguli money oriented. Wange okusesira ku ssente tuzikulembeza n'ebyobugagga bituleetera amalala era nga bw'olaba ensi kati bweri. Abantu boogera ssente kati yalina essente yavuga emmotoka ya kabi ne batendereza n'ababbi omuvubuka oyo yababba bulungi nnyo yababba emyaka 2 gyokka naye raba ennyumba gye yazimba. Tuli mu mulembe ogw'okuba enjawulo obudolaba nga corruption etuuse eri waggulu kati kasolya kati etandise okubala ebibala bigenda bitonnya bwebi ate bagyogerako boogezi. Okusennyesera ku byobugagga kujja kutuziba amaaso tuleme okutegeera Katonda kyatwagaza. Omulembe gwe tulimu abantu balowooleza mu ssente zokka si kibi era saagala mutuulaawo muleme kukola mwattu mulina okukola. Yes olina okukola obeerewo ne famire yo nga ssente tuzeetaaga n'olwekyo naye ate bwe tuleka ssente ne zitufuga ne zitwerabiza Katonda ekyo bannange kibi nnyo. Father Mayanja ngera ye Episcopal Vicar wa Kampala Vicariate alabudde ku kabaata akali mu kwagala ennyo ensimbi n'ebyobugagga ebitali mu Katonda. N'ebyobugagga bino bireetedde abantu okwepankapanka era bw'oba oyagala Katonda akubule kulembeza bya bugagga abantu ne sande bagityobola kati yadde omuggalo gwaggwawo bali mu kukola ssente. Abantu tebakyalina bwesigwa oli awaayiriza munne ekintu kyatakoze kubanga bagenda muwa ssente. Okwagala ebyobugagga kutabudde abantu ba families. Okwagala ebyobugagga kussa amaka. Okwagala ebyobugagga nga tebiri mu Katonda kuleesa emitawaana mu ggwanga. Okwagala ssente n'okwagala okuleesa ebizibu mu by'ettaka n'ebirala bingi. Twegendereze bassebo. Ebyo nga biri bityo omusumba w'essaza ly'e Masaka Serverus Jumba mwennyamivu olw'eddembe ly'obuntu eryongera okutyoboolwa naddala ng'abantu bangi basengulwa ku ttaka lyabwe. Omusumba Serverus Jumba asinzidde ku kigo kya Our Lady of Fatima kijjukizo erya Ntonde okujjukira nga bwe giweze emyaka 14 bukyanga ntalo z'eddiini zikomekerezebwa wakati w'Abayisiraamu n'Abakristu n'asaba ebikola ebityobola eddembe ly'obuntu bikomezebwe. Nga bwe tugambye nti Bikira Maria ono we Fatima ayamba kulwana ku bikolobero. Twogedde ne ku kikolobero kakati ekitulumya omutwe mu ggwanga abantu abanaku nga batulugunyizibwa abayina amaanyi n'ensimbi okugobebwa ku bibanja. Wabaawo gw'ogamba nti yeesenza ku kibanja mu butali butuufu naye wabaawo abasenza abatuufu abo bonna batulugunyizibwa. Ekyo nakyo tukitadde ku bigere by'omuzadde Maria akyanjula eri Katonda kwogatta ettemu eribadde mu kitundu kino eryakazibwako ery'ekijambiya. Tukakasa era tukkiriza nti bwe tunaasaba Katonda nga tujjudde okukkiriza Maria ajja kutuwolereza ate ebyo ebirabikanga ebitasoboka mu maaso gaffe abantu bisoboke. Omubaka omukyalo wa disitulikiti erya Ntonde mu paalamenti k'emirembe Pauline Kyaka falaasidde abazadde bafeeyo ku baana baabwe. Abazadde ennaku zino twalegezezza ku baana omwana agamba ntambula ngenda kakolo ngenda wa omuzadde tobuuza oliyo naani abaana baffe oluusi gye bayigidde n'okunywa ebitokooza obwongo ng'enja bw'abeera mu gurupu oluusi aba tayagala kukikola naye ngeri gy'ali mu gurupu. N'olwekyo abazadde tulabe nti abaana baffe tubasiba ku bikondoolo okusobola ate okubajjamu abantu balamu mu maaso. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama.
Tiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes ekubye Rwanda Amavubi Stars goal emu ku bwereere n'eyongera okukuuma emikisa gyayo emitangaavu mu mpaka za World Cup qualifiers. Omupiira guno guzannyiddwa mu kisawo kya St Mary's ekitende olw'eggulo lwa leero nga goal ewadde Uganda Cranes obuwanguzi eteebeddwa Aziz Fahad Bayo mu ddakiika eya 22. Kaakano Uganda ewangudde Rwanda awakane ku bugenyi ng'oluzannyo olwasooka Uganda yalumba Rwanda omwayi ekigali Rwanda n'egikubira eggoolo wajindaba emu ku bwereere eyateebwa omuzannyi omu Fahad Bayo. Obuwanguzi bwa Uganda Cranes olwaleero bwongedde okugikuumira mu kifo ekyokubiri ng'erina obubonero 8. Mali nayo olwaleero erumbye Kenya omwayi e Nairobi egikubiddeyo goal emu ku bwereere nga kaakano Mali ekulembedde ekibinja kino ekibinja E n'obubonero 10. Kenya yakusatu n'obubonero 2 ate Rwanda yekyakobedde erina akabonero kamu kokka. Abamu ku bazannyi omutendesi Milutin Micho Sedodojovic bawadde omukisa okuzannyira Uganda Cranes olwaleero ye mukwasi wa goolo Charles Lukwago, Timothy Awanyi, Enoch Walusimbi, Tadeo Lwanga, Dennis Iguma, Stephen Mkwala, Aziz Kayondo, Bobosi Byaruhanga, Isaac Muleme, Yunus Sentamu n'abalala. Oluvannyuma lw'omupiira gwa leero Uganda Cranes yakudda mu kisaawe nga 11 omwezi ogujja ogwa Novemba okuzannya ne Kenya mu kisaawe kya St Mary's ekitende ate nga yakusembayo ng'ekyalira Mali nga 14 omwezi ogujja. Mu mpaka zino ensi za Africa zirwana okukiika mu mpaka z'ensi yonna eza FIFA World Cup ezinaabeera e Qatar omwaka ogujja newankubadde Uganda tekiikangako mu mpaka ezo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Agava mu Czech Republic gampuna gennyini President bamuddusizza mu ddwaliro ng'ataasulewo taakesi yali ku mimwa gy'abantu oluvannyuma lw'abalonzi okumuwujja akalulu. President Miloš Zeman ng'atemera mu gy'obukulu 77 weetwogerera apookyezza mu kasengo omujjanjabirwa abayiika aka intensive care ebirwadde omuli sukaali ne puleesa bittusa omulundi gumu. Olunaku lw'eggulu abalonzi baakubye akalulu ak'okulonda abaka ba paalamenti mu nsi eyo wabula akalulu kagenza okugwa ng'ekibiina kya President Zeman bakiwangudde ng'ebifo ebisinga kikutte mu lyampiki. Mu mbeera eno President Zeman okusigala mu buyinza abadde alina okutta omukago n'ebimu ku bibiina ku ludda oluvuganya gavumenti ebiwangudde ebifo ebiwerako mu ggwanga eryo wabula omukulu olufunye amawulire gano nti akalulu kagaanye agalwadde gonna ne gattuka. Ababadde okumpi ne President Zeman kibaweddeko omukulu olumutegeezezza nti akalulu kagaanye agudde eri n'atandika kusambagala ekiddiridde omuka atandise kubaka mubake ne bamuyoolayoola okutuuka mu ddwaliro nga alembalemba lwekaganga. Ng'ogyeko sukaali ne puleesa President Zeman kiri ku likodi nti y'omu ku bapulezidenti abasingayo okukomonta segereeti omwenge gwo yagwesonyiwa atuuse mu buyinza olw'okukuuma ekitiibwa ky'eggwanga eryo naye nga we yagunnyukiranga yali ayenjebuse ng'atambulira na mu kagaali k'abalema. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga alaze obukulu bw'abazadde okugunjula abaana obulungi n'okutambulira mu nnono za Buganda okusobozesa abaana okwanguyirwa ensi. Ebitongole ebirafubanira eddembe ly'abaana n'abavubuka bitadde akazito ku gavumenti ya kuno eve mu kunaanya ekwate erevunaane bonna abaafunyisa abaana embuto mu kiseera ky'omuggalo ogwa COVID. Abamu ku balondola eddembe ly'obuntu mu Uganda basabye President Yoweri Museveni ne gavumenti ye balowooze ku tteeka eriyinza okusiba omuntu amayisa ng'azzizza omusango gwa naggomola mu kifo eky'okumuwanika ku kalabba. Agava mu Czech Republic gampuna President bamuddusiza mu ddwaliro ng'ataasulewo taakesi yali ku mimwa gy'abantu oluvannyuma lw'abalonzi okumuwujja akalulu. Bannaffe ag'essaawa eno bwe gatyo bikagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.